nga tetunnagenda embeera eno y'abayimbi okurwashinga eno n'eno nammwe edda byalingawo music wabwe? Nedda tebyalingawo. Edda abayimbi batambulanga kibiina temwalimu bizinensi mbu ngende nkuba ekicuba nga ebibiina byalinanga group bylaws, amateeka agaali gabatwala. Alimpa mulwadde tumusaba aluwaale. Waba ayagala kutegeera bigenda mu nsi akwate essimu ye, naye si buli muntu ajja gy'ali nti amuwe attention. Nekyali kikyamu omuntu okusaba accountability nti tugeze tunnyonnyolemu kino kyatambula kitya, watemaatema otya, wasaasaanya otya. Bajeti yaabwe yali etya? No, obuyambi buzze twagadde tumanye nti kino wakikola otya. Kyokka ndowooza nze ngamba kye baali baagala nga famire. Baali bateeseteese funa ssente mmeka? Kansooke mbuuze, copyright okitegeera otya? Copyright yayisibwa wano mu 1995 mu constitution. Mweri? Yes. Naye kya bigambo. Totuwa amaanyi ne computer misuse kya bigambo ne tukuba abasajja. Uganda tulabye ebintu bingi nga bibeerawo, naye ebisinga nga byaki bigambo. Copyright okutegeera nti weeri wano ne bagamba recorded and sold by HK Studios 2 Limited. Tikati ono yabulinako obwannannyini. Zino ennyimba baazitundanga. Kyekyo kye njagala okugamba nti copyright ekola ki? Yatandika dda. Copyright yatandika dda. Weeri naye okugiimplementinga buli omu n'aba ng'akola ki? Ng'agifunamu. xpotv to the world. xpotv channel ya ku mutimbagano. Tekamu ekigambo expo nga gwe ka video kasanze ku TikTok, ku YouTube gye tuli ne ku Facebook, buli wamu xpotv. Bo subscribinga tekako ekidde buli kwaka anaatuka ogenda kuba omulaba amanya mbeera omwanasoda always and then emabega ku kamera era atemaatema bamuyita Abe. Abeerangayo gye bujjajja kujja mu mulabeko si mu bubi. Twakoze ne baganda baffe aba El Shaddai Money Service International bo batambuza ssente, namba zaabwe zibeerawo wansi awo osobola zinoonyaako, ensonga n'etambula malidaadi saana. Olwaleero tuli Kasubi wa mukadde waffe Muzungu David kadongokamu analyst. Byonna saba tusanze okulaba. Nange nsanyusa obbasanga. Kansuubire nti muli bulungi. Nnyo nnyini ddala okuggyako eno embeera nga bw'ogiraba economy. Economy bw'etyo naye tetulina kyakukola. Nene batwala mbiro. Buli wamu nange ndi Munnayuganda. Ate nze ngambe nti entwala bulungi. Kino kyonna kikwatiramu oba oli ggulu oba oliwo oba oliwa, kubanga nsuubira ebintu byonna ffenna tubisuubula wamu, biva wamu, tukozesa ssente ze zimu. Kale challenges ezitukwata abali e Kampala ze zimu n'ezo ezikwata abaliwa abali mu byalo. Kyekimu. Muzungu leero olusoso olabikira ku channel yaffe Expo era tukwaniriza tukusaba otubuulize ku balabi baffe. Abalabi ba Expo TV nsanyusa okubanga ate amaaso mugampadde nange mbaweeku ebyo byenina. Amanya nze Muzungu David, abasinga bamanyinga Muzungu David kadongokamu music analyst. Ensonga tubeera ku za kadongokamu era w'oba onjagala osobola kunsanga mu kadongokamu. Wano we tutudde endowooza g'emaka gange eno eya face eyange obeeka akalabizo erya emboozi ya kadongokamu Music Library and History Center. Tusangibwa wano Kasubi ku basooka kwa Vula stage. Basically omulimu wano gwenkolerawo gwa kutereka byaffe ebya kadongokamu nga woobiraba music owa kadongokamu nga kwotadde n'ebyafaayo. Music eyaggwaako eyo ndowooza yo ate era ndowooza abantu bangi balina endowooza eyo nti yaggwaako, naye nze kye neekakasa mu kyo nti bangi ate music ono yasinga obbakolera. Abakuze mu myaka nedda abato n'abakulu bonna music ono akola ki? Atambula. Abakolera batuula eyo ne bakola ki? Ne bamuwuliriza. Omanyi ebiseera ebisinga nti music waffe si wakubuukabooka. Si wakubuukabooka. Ffe tubuulirira oyo alina embeera gy'atuuseeko. Bwe bafuna embeera yonna nga baddayo ng'agamba kanteekemu kaakayimba ka gundi
akayimba ka gundi tebalina kubuulirirwa kulala kwe bayinza kubeeramu eri tubeera mu kukyamuka tubeera mu vibe newammwe mubeera mu vibe babandana biki sente nina simanyi oba yamala n'afuna ebintu weebityo yamala n'agamba sente nnimba zaweddewo kati ndowooza bwe tutyo kati ffe tutuuka eno ewaffe ne tudda mu kukola ki mu kuluŋŋamya oyo atuuseeko ku mbeera eyo so ekyogamba nti music eyaggwako nze ekyo siikiriziganya nakyo n'ekirala baatugamba abayimbi ba kadonkamu mulina olugambo ebizibu byoyitamu ewaka okera ku macyanga okuba luyimba kati era y'ensonga lwaki owulira abantu bangi ng'agamba oluyimba lwange nti ffe tuli basomesa ffe tuliwo ku lw'abannaffe tuggusa bubaka seba talina ennyimba mpitirivu naye okimanyi nti ye nga ye ayinako ntono ezize ezikwata ku bulamu bwe neziba zikwata ku bulamu bwe kati zaafuuka z'abantu era omuyimbi yenna nga weeyimbira nti nyimbye luno lwange ekyamazima wooli wakyamu oyimbira abantu era y'ensonga lwaki nti ennyimba we zituuka eno mu nsi abo boozireetedde nga bazikwata bazeggyako nga bazitwala oluyimba baana bange olwa Fred Sebata mba oluyimba lwange teyateekamu yadde 10 naye bingi nti ebyogerwa mu luyimba olwo bikwata ku ye oba bikwata ku bantu be y'ensonga lwaki lutuuka ne lufuuka oluyimba lwe. Muzungu David tulina ekintu kye twagala otangaazeemu kuba bano bayimbi ba kadonkamu nali mpakana nti alimpa si kadonkamu naye nayogerako ne kojjaawe n'agamba ezo ennyimba zonna olusuku lwa seminti lulimu kadongokamu simanyi oba kituufu kati baavaayo ne bafuna akabenje twabiwulira bingi mu media byatambula Ndugga n'abayamba ate be yayayamba yabakubyemu oluyimba kyo kifa nagambye mmwe bye mulaba bye muyimba era omuyimbi omutuufu ekyo kyalina okukola kyolabye kyokola ki kyoyimba okwawukanako n'abaana ab'ensangi zino nti kyalowoozeza kyakola ki kyayimba kubanga kyolabye waliwo n'omulala akoze eki akirabye kyotuukamu oba kyoyitamu waliwo n'omulala akola ki akiyitamu so y'ensonga lwaki nze ŋŋamba nti omuyimbi yenna okuba omulungi olina kuyimba ekyo kyokola ki kyolabye kubanga waliwo n'omulala akola ki ekikutuuseeko waliwo n'omulala akola ki akituukamu so si kutuulaawo kigambo kimu bibiri nti binzijidde tulina omuzimu ogutwambala abayimbi Muzungu mbadde njagala twogere ku mbeera eyatuukawo naawe otuwe idea yo akabenje kano wakagoberera okuva gye kaatandikira saakagoberera wabula najja mbiwulira saatuukako ku siini saakola kiyo ye yagoberera naye okusinziira ebibadde mu media mbadde mbiraba kaava ku kubanga baali balina okupapa bave essenyi bagende essemuto nga tetunnagenda embeera eno ey'abayimbi okurwashinga eno neeno nammwe edda byalingawo music wammwe nedda tebyalingawo edda abayimbi baatambulanga kibiina temwalimu bizinensi mbu ngende nkuba ekicuba nga ebibiina byalinanga group bylaws amateeka agaali gabatwala nti tugeze webeera Kablada professional singer webeera Kampala Music Stars webeera Kulabako webeera Makula Entebe Super Singers Matendo basitulanga ekyo ekibiina nga bagenze ku venue eyo yategekebwa nti olunaku gindi tuli mu kitundu gundi olunaku gundi ate tojja musanga nti ono bakoledde busembatya yate omusangewa na kibizi nga bonna ekibiina kisitukanga kyo era nga obeera assigned ku kibiina ekyo tokolayo katali kali outside kati okuba we baafuuka solo nga bayimba bokka akwata wano n'akwata ne wali oli bamuguze bano bambaleese yamuguze oli yamuguze n'oli yamuguze y'ensonga lwaki nti osobola omulaba nti olunaku olumu asobola okuyimbira mu bifo 4 ebyenjawulo baali bava Ssenyi bagenda Ssemuto ne bafuna accident gundi n'abayamba
Hassan Ndugga omumbi wa kadongokamu. Tewabaawo ebyayogera bingi ebyayitira. Kyabadde kya bugunjufu omuntu kuba Bayibuli etugamba bw'oyamba omukono ogwa ddyo ogwa kkono tekumanya. Okujja mu kamera n'akubamu oluyimba olwefaanana bw'olutyo. Kisinzirira kati ye gwe baayamba alina bye yayogera. Ye nga ye omuntu agamba tewali naye ebigambo ebimu biva mu famire. Naye tumulabye mu kamera. So ekyo sijja kimalirako nnyo budde naye mwalimu obukyamu n'obutuufu. Gundi ya Alimpa nafuna omukisa n'enjogerako ne maneja we n'angamba ensonga baazisootinze era n'emugamba Alimpa mulwadde tumusaba aluwaale. Waba ayagala kutegeera bigenda mu nsi akwate essimu ye naye si buli muntu ajja gy'ali nti amuwe attention. Mwe bannamawulire we mujja munoonya bibatunda ate ebiseera ebisinga mu mawulire batugamba nti amawulire amabi gatambula nnyo ge gakola amawulire. Tebangako mawulire malungi nti gakola amawulire. Amawulire amabi ebiseera ebisinga ge gakola ki? Ge gakola amawulire kubanga gatunda amalungi tegakola ki? Mu mawulire amalungi tegatunda. Twagala nnyo ebyonoonese. Kati ebyonoonese mwe bannamawulire ebiseera ebisinga bye mukola ki? Bye munoonyera ki? Ekyo kye nagamba maneja we nti we kiba kisoboka noonya engeri gy'oyinza omulwadde mumuwe eddembe lya luwaale. So si buli kadde n'omuntu alaba ajja atuuka yeebuuze ono mulwadde kikula ki? Aba mu kamera buli kaseera. Interviews we ziba nga za kukolebwa kati gwe maneja kikwasaganye. So si mulwadde kubanga akikola. Omanyi ebiseera ebisinga olulimi engeri gye luli mu malusu amangi lutuuka ne lutuseererako. Bw'oyogera ebingi oyogereramu n'ebitawooma owaba. Kati kyekyo ekyakola ki? Ekyatuukawo. So nga gwe omanyi odelivalinga bubaka. Kati tolaba nange ndi mu kwogera ndina benyiiza. Naye kyali kikyamu omuntu okusaba accountability nti tugeze tunnyonnyolemu kino kyatambula kitya, watemaatema otya, wasaasaanya otya. Bajeti yaabwe yali etya? No, obuyambi buzze twagadde tumanye nti kino wakikola otya. Kyokka ndowooza nze ngamba kye baali baagala nga famire. Baali bateeseteese funa ssente mmeka? Muzungu ombuuziza ekibuuzo kye sitalina ansa. Cause accountability eteekwa okubeera nga ebadde planned for. Nti tutegese tugenda kugulayo kilo za sukaali 10 tukole bwetuti ne bwetuti ne bwetuti then tufunyeewo ssente bwezi. Tibaali basuubira ssente mmeka? Nze nsuubira baakikola bategere meka ezisoloozeddwa era ensaasaanya ebadde etya wabeerewo obwerufu eri sayidi zombi baleme muteebereza nti yalidde kingi ng'ate yafuna kitono. Kati enteekateeka weebanga tewaaliwo nti balina ze baali baplaningidde nze ndabanga ekyo kiyinza okuleetera abalabi ate okutandika okulowooza endowooza endala. Kubanga ndowooza ekisinga obukulu kwali kutaasa bulamu. Obulamu bwe bubanga bwasobola okutaasibwa bino ebirala ndabanga ebitandifuuse ensonga nnyo. Ekyo mukyesonyiwa ate ne mwebaza bwebaza nti munnange weebale kubanga bangi. Nze tuli wano naawe ndaba njagala ombuulire kameka ng'oyimirira ku mmotoka egudde oba abapiki abali ku ttaka abafunye akabenje bameka? Eneeyita n'eri neeyita n'eri neeyita n'eri neeyita. So wekibanga ekyo abasinga tukikola ne tubayitako tugenda. I think tulina okwebaza Hassan ne ttiimu ye kubanga era ne Hassan era woowulira nti mulimu abaamugamba tugende bajja tuuka bakupoisoninge. Omanye ekisa si kirungi. Oba olumu kiyinza okuzaalira ebizibu. So Hassan waaba yeerekereza n'ataasaako be yataasa then abamu Mukama n'akola kubanga nze nzikiriza nti mu bulamu bw'ensi eno tutambulira mu ntuuko destiny weeba etuuse tolina tosobola gyewala. Oba ogenda.
abamu bagamba nti naye yayamba era twasiima naye yakozesa nnyo okuyamba n'akafuka akatuuti ak'okudda engulu nga buli wabeera nayamba kamera nayamba. Anti kyekyo kye mbagambye nti nammwe aba kamera musukka. Olowooza Hassan yandibadde wuwe n'avaayo nga enkya n'eggula abeera mu kamera, enkya n'eggula abeera mu kamera. Aba kamera mwamunoonya nnyo. Abasinga nze ntera okugamba nti ebiseera ebisinga tukolera ku social media ze byempita mirimo gimbuze. Kati woolabanga ekyo era ndowooza mu kabenje ako baganda baffe mwe abazi YouTube bangi mwakola ssente watch time zaakula. Naye nga yangamba soda nga ku export mutaddeyo story eyo watch time zaakula. Kale mukyo Hassan ndowooza yali addamu ebyo ebyamubuuzibwanga era nga woolaba ne side ya Alimpa nti naye yali addamu bye baakolanga ki bye baamubuuzanga oba olwakuba nti maybe obumu bwakolanga ki bwagenda ne buyitira. Oluyimba luno lwasaanidde okubibwa mu mbeera eno. Lwasaanidde. N'ateekamu n'enkima onnanga nkima gye nalekayo. Anti ebiseera ebisinga we tubeera mu busungu omuntu wanyiiga oba olumu ak'obuntu kabula. Mulimu oba oli awo bwenza ogamba nti kino yandikirese naye nga lwo oluyimba lwakola ki lwali lusaanidde. One, bonna bali mu business ono nti obudde buno Alimpa business yeekoze eki etudde. N'ate oyinza okwesanga nga waanaddira engulu n'atandika okuba ng'akola emirimu gy'ate nakyo kigenda muyamba naye waanaaba akoze eki abenga yanukula nga azizza. Era bangi boogenda okuwulira nga bakola ki Abudu yali ayanukula ne bakola ki ne bamukomako nti tokikola. Nategeerako nti kireva gye ali mu kugira oluyimba olwanukulaani Hassan. Nalabako kamulegeya expelito maziga boa naye ng'akola ki buli omu kati kano ke katuuti akakola ki akamuyamba okuyisaawo bizinesi ye. Hassan business oli business kati obudde buno ekyobulwadde ekyakabenje tuwadda mu business. Obudde buno abantu balinyo ku side ya Hassan Ndugga abasinga bamuwagira. Alimpa kimuleka wanga awonya obulwadde. Emitima gy'abantu ddala laavu agenda bba nayo. Laavu osobola ogitereza kubanga ebiseera ebisinga tusowagana ne tumala ne tuzzaawo enkolagana. Naye enkolagana eva ku ki? Engeri gy'osabiseemu ekintu kyo okujja n'okola ki n'okomyawo embeera eyo. Kati Hassan gundi Alimpa alina kweteekateeka obudde buno bw'abadde ku kitanda buli kimu akirabye ateeketeeke enkomawo emukomyawo mu bantu. Omanyi wenkwanukuza obusungu n'onnyanukuza obusungu tuyinza okufuuka ffenna abalalu oba abatategeera. Senkanankana ebisigo. Kati Hassan Alimpa alina okukomawo mu nkomawo etegeerekeka ey'okusiima. Waliwo abaŋŋambye nti mukadde waffe Hassan Ndugga engeri gye yakwatako mu ngalo za Sivo n'agamba azeevuma naye yakakozeseza nga akatuuti akadde eri bannayuganda kuba baali bakyawamu oba oli awo. Bakyawamu nga twali juzi mu konsati ye nejjula. Yali yannono nga ate kale yannono yayimba ki? Ab'ennono mwali temukyalina katuuti we baboogerera nga mufunye owamu mulina omuwogerera. Yayimba ki? Tudde ku nnono lwoka nga buli akkirizira mu nnono alina okudduka. Nedda yayimba nnyimba ze. Ennyimba ze zonna yakola ki? Yajja n'aziyimba. Era ebiseera ebisinga si buli luyimba nti balutimbira konsati. Olonyayo oluyimba ki? Lumu lwokola ki lwotimbira konsati. Okkiriza nti yali aseereddemuko n'addako emabega Hassan Ndugga. Nedda. Tuddeyo mu mwaka ogwo oguwedde. Hassan Ndugga mu kisaawe kya kadongokamu be bamu abaakifuga nga bayita mu nnyimba. So wongamba nti yali azze emabega. Yakubako n'olimba nti nejjusa olunaku lwe nakwata mu ngalo za muzeeyi. Nekiraga nti yali aseeredde.
anti byetulaba byokola ki byoyitamu byokola ki oluyimba lwamuleka lumuwanise genda ku gundi genda ku YouTube olabe lwakola lutya kubanga kati tulina obuzibu bumu nti media houses ze Uganda tezikyali legit nnyo okuzipimirako bintu tojja kusanga oli bamuwaddeyo mpulira waliwo oloto lukuba luno lukube kati tosobola kupimira ku gundi ku media houses naye genda ku channels eza YouTube olaba abateekayo oluyimba olwo lwakola lutya genda ku Facebook weba luteeka wonna woyinza okutandika otegeerera nti nga tanagenda mu show yennyini gwakireese katukyogero kati yavaa ne yeeyita Jeno mu kadongokamu era ne yeepima mu Mathias Mulumba n'agamba amusinga gwe nga gwe awagira kadongokamu afollowings abaami abo bonna kikyo oyinza okuteeka ku statement eyo gye yakola okweyita Jeno n'agamba Mulumba amusinga oluyimba mpozi lwali lugamba lutya no sooka olinde oluyimba lwali lugamba luta olwo lwennyini lwayogererako ekigambo ekyo tudde ku nnono ekya Jeno oluyimba lwa serumanyi naye nze kye nnawulira nga tugenda interview zonna ze yakola yeeyita Jeno wa kadongokamu era n'agamba neyeepima mu ngato za Mulumba okweyagaliza si kibi statement ntuufu oba si ntuufu ebiseera ebisinga mu byokoze gwe kennyini osobola okuvaayo n'ogamba nti kati obudde buno ngwanidde okubeera kino oba n'okyeteekako naye oba olumu kiba kibi okwewa ekitiibwa nga tebanakikuwa kati nga olaba basudde nti nabbi okitegeera by'abantu basalawo ne bakola ki so mu ekyo yagamba ntoba na kintu nti bali bamulekeredde kye yagamba nti omukulu Mathias Mulumba wa Lukagga yagenda mu politics naye ayimba ekyo Hassan ndowooza ayinza okubanga amulaba ayimba otoloba terako ku minzaani n'otukulira ku maanyi ga buli omu kyayinza okuba nga akira ku munne anti kati waliwo hit omuntu okubanga obudde obwo yakola ki okimanyi nti alimpa yatuuka n'alowoozaako nti yasinga okuyimba mu Uganda era nga takonwako nga wakabi nnyo buli muntu abeera n'akadde ke kyeyinza okugamba naabanga obudde obwo yakola ki yaliko so ekya ogamba nti Mathias Mulumba wa Lukagga ekyo kinene tosobola mugeraageranya ekinene yagamba Baganda baffe Segawa nti ye yakola ki ekintu yakivaamu nga kituufu naye ogamba nti atoba yeekana ekintu mulimu ne banne maybe nga yalaba yasuukulumyeko bayimba bamukadi obasanga mu studio bali kuyimba enkya n'eggulo anti kyekyo kyenkugambye nti yasuukulumyeko obudde buno tujja agamba nti yakola ki yalina akati naye ate nga olina botalina kubuusa maaso in general perspective nga ate balina kye bakusinga nze kati ebiseera ebisinga mbeera ano n'enkola bino ebintu abantu bagamba muzungu naye so agamba nti nze asinga music okubeera n'etterekero nga Ssaalongo Kadongokamu gye bali tugana nawe osuubira eryakusinga ekyo nzikiriza nti Ssaalongo Kadongokamu ekibuye ekintu kinaakola ki yansinga era ojja kwesanga nga n'emirimu egimu ku gyenina gya Ssaalongo Kadongokamu kizibu osanga naabakkiriza nze ebiseera ebisinga nkola ki nzikiriza so kizibu nnyo okugamba nti nsinga Ssaalongo Kadongokamu newoba otrendinga otya waliwo Chicago mutabanyi wa Sejiko eyali nanyini Sejiko Sounds ali awo ku emabega wa mu Shoprite Entebbe Road balange bagende badduke wawo anti nedda ebiseera ebisinga nabagambako n'emabega nga tukyali ku Mwatu TV ti omusubbaawa oba kandeemu okukoleza kande endala terina kyefiirwa naye lwakuba ffe ebiseera ebisinga nti ebintu ebisinga tubirabira mu perspective ya ssente gundi kamuzibire nedda ezange zijja beera zange n'eza Ssaalongo zijja beera za Ssaalongo
ate yagaliza ofune. xpotv tukyakirimpya Muzungu David mu buufu bwennyini njagala tutambulira mu kadongokamu oyogedde abantu abo abayimbi ba kadongokamu saawa ya leero abayimbi bonna mu ggwanga balina ekintu kye bakaaba enkya neggulo copyright. Statement eno going viral nawulira mu kuziika Lady Grace nga bakaaba copyright yafa talidde mu luyimba lwe. Abayimbi ba kadongokamu ekibuuzo kye twebuuza lwaki ennyimba zaabwe abakyali abalamu n'abaafa tebalina bwannannyini bwazo? Kansooke mbuuze copyright okitegeera otya? Copyright nze nganze mu ntegeere yange kwe kuba n'obwannannyini obujjudde ng'oluyimba lwo wonna we lutuuse olina okuba olinako share era nga gwalina final word egamba nti yes kikolebwa kikolebwa. Ani alina okukola ekyo? Nsuubira kitandikira kugwa omuyimbi we. Okitandiikewo otya? Okuviira ddala mu kuwandiika oluyimba olufulumya entambuza ensaasaanya ye ndowooza nze ng'eyange. Copyright nno bangi bakyogerako naye kintu kigazi nnyo nnyo nnyo. Weewaawo singa bukya nekitandiika okukola kirungi tibajja kifunamu kubanga tulabyeko ensi ezimu nga bakitambulirako era nga bakifunamu. Naye kibi nti ewaffe ate wano ebintu bivugwa nga we byagalwa. Kiyinza okubeera ekizibu ennyo ennyo okuba nga kisobola okubaawo mu Uganda copyright mu Uganda okuva ku kyokukola statement efaanana bweti. Anti ebiseera ebisinga gavumenti yalina okuimplementinga ekintu kubanga copyright yayisibwa wano mu 1995 mu constitution mweri. Yes, naye kya bigambo. Totuwa amaanyi ne computer misuse kya bigambo ne tukuba abasajja. Uganda tulabye ebintu bingi nga bibeerawo naye ebisinga nga byaki bigambo. Copyright okutegeera nti weeri kandabe olutambi luno lwa Fred Sebata baluyita nva ku musawo. Oluyimba luno ndaba kwafulumirako Fred Sebale plani y'amaka kwe yafulumiza oluyimba lwo olwasooka. Fred Sebata n'ateekako nva ku musawo kuma olulimi lwo lwa David Walakira. Then omusenzi alanda Edward Ndiwalana, enono y'ebijja Emmanuel Sekidde, amagezi amazaale Suna Sekaka. Kati we baagira wano ne bagamba recorded and sold by HK Studios 2 Limited. Tikati ono yabulinako obwannannyini. Zino ennyimba baazitundanga. Kyekyo kye njagala okugamba nti copyright ekola ki? Yatandika dda. Copyright yatandika dda. Weeri naye okugiimplementinga buli omu n'abanga akola ki ng'agifunamu. Kati ono okutuuka okwowuninga olutambi lw'ataayimba ekitegeeza waliwo transactions ezaakola ki? Ezagenda mu maaso. Baakola endagaano ze baakola. Era nga copyright weeba efulumye emyaka 40 okuggwako kati bala okuva 1992-93 luno obala emyaka 5 nti awo luddira ensi luba luddira nsi teruddira nannyini lwo. Nga lero agenda maaso baatundanga ki era okutunda kwabwe kwakomanga wa? Baatundanga kati omuyimbi baamulekeranga kimu performing rights kugenda ku stage. Ku stage kuluyimba. Kyekyo kyenkulaze nti weeri naye tekola ki? Tikubanga singa ebadde ekola tulaba bangi abagenda ku bivulu ne bayimba ez'abasudde ne bayimba ez'akafeero ne bayimba ez'akasozi abo bonna abaavaawo abaafa. Naye oluyimba tolina performing right. Performing right yalekerwani muyimbi naye ogenda oluyimba. So copyright weeri naye just kugiimplementinga. Muzungu kyembuuza ekirala bano aba owninganga tape eno bweti ne ku internet oluyimba bwe lwasalanga ne lugenda ku internet era baasigala balina se. Kati anti kyekyo kyenkugambye nti copyright weeri naye okukola tekola kubanga bakugamba tokkirizibwa kulwozaamu. Kati lwagenda lutya ku gundi ku internet.
Bana go nebuliza abayimbi bakadongokamu ennyimba zaabwe zonna ziri ku internet. Kuliko omuntu azivunaanyizibwako atali bo oba ababagula. Era nafuna omukisa n'entuukirira mwami bamuyita Kakande mu muganda w'omugenzi HK. Ye secretary wa Wumpa. Balina enteekateeka ey'okugira YouTube Uganda. Offices zaayo bagikyalire. Baagala nnyimba zaabwe zonna ziwanulweyo. Anti kati kyekyo kyenkulaga nti ekintu kigazi n'okola ki mu nsi ez'abakyeruppe oyinza okutuuka ng'onoonya oluyimba naye nga kizibu odduwanulayo era nga bwako n'amateeka nti okuluwanulayo ku mutimbagano olina okusooka n'okola ki n'osasula okukola ki okulufuna. Nze ndina rebo gye mmanyi eri Sweden bagita record rebo yafulumya olutambi lwa Bernard Kabanda olugendo lw'e Bulaaya. Weefulumya olutambi olwo baasigaza obwannannyini naye muganda wange oyinza ogenda owanuleyo oluyimba terusobola kuvaayo okuggyako abatono abaafuna omukisa n'ofuna teepu maybe nga nze alwa uploadinze naye gwe ku site yaabwe bakulaga kweruli naye olina kumala kulusasulira uploadinga tebakuzaganya. Anti kyekyo kyenkugambye nti Uganda tulina engeri gye tukolamu ebyaffe. So system yeyina okuba nga etereezebwa buli muntu amala bamulage afunirawo akola kinti ogenda kwesanga kati nga UPRS weeziri zikuŋŋaanya ssente. Owulira nti yagwa era naye yali agikulira ebiseera ebyo ne bamugombamu obwala. Simanyi naye kati kyekyo okuteeka ebintu mu nkola. Nze nali manyi nti abayimbi bakadongokamu balimu obwebafu oba oli awo naye kasaakola oluyimba lwe n'agenda n'asuna gita kyalo ku kyalo kimumala nga tebafaayo ku intaneti kubeera abasinga tebamanyi bya intaneti abayimbi bakadongokamu. Ekituufu. Nze ndowooza oba balimu obugayaavu bo nga nedda si bugayaavu naye kyenkugambye nti kiva ku ki ku system. Singa tukeera olaba Jennifer Musisi we yabeererawo mu kibuga Kampala muganda wange kyalinga kizibu okuyita mu muddo okutambuliramu nti miya stepping in ng'ekyo kyokka kikusuza mu ki mu komera. So ne gavumenti erina we yeebakira nti maybe oba ebimu babiraba bweru onoonsonyiwa babiraba nti eri bikola ne bagamba neeno tukireete nakituusa nakikubawo epap nakireka awo. So ndowooza mu 95 ensi tekinologiya yayita nabakujja nnyo twayeewana e Uganda ekinene nnyo kye twalina nga zidubbing machine ng'eyo gy'olaba twalina zidubbing machine ekye tusobola okukola ekinene nnyo ate era batono nnyo abaali basobola okukikola okudabbinga ennyimba ezo okuzijja ku teepu tisinga kyatandikira awo kubanga abasajja bano abatundanga ziteepu zino ziraba ono si Ronald Mayinja ono Ronald Mayinja olutambi kereya si 98 bakugamba all rights of the record producer and the owner of the work produced reserved copying public performance broadcasting and hiring out directly or indirectly of this cassette is prohibited. Tekitegeeza tebikirizibwa kyali kya Lusini yekka kubanga Lusini yakola ki era yennyiniyo ye nannyini teepu. Mayinja yeezize baazimuwa n'akivaamu. Nokimanyi ssaawa ya leero osobola ogenda ku kitimba oba ku YouTube ennyimba ezo nga rights Mayinja yazirina ate. Si kyangu ojja kusanga bagambe nti alina rights zino ali Bahrain balina ebintu bwe batera okugira nti omuntu wagenda mu YouTube n'agenda n'ebiwandiiko n'awandiisa oluyimba luno lukola ki lufuuka lulwe. Yes. Era
ndaba bangi abagamba mbu ennyimba zaffe. Nagambako muzeeyi Sebata, ndina ennyimba ze namugamba konze muzeeyi njagala oba ogamba ennyimba zino gendako ku YouTube ouploadingeyo oluyimba lwo olabe kye bagenda okugamba. Bakubirawo copyright. Bagenda kukubirawo copyright ti oluyimba lwogize luliko nanyinirwo, naye gwe Sebata naye bakugamba oluyimba si lulwo. So mukyo bingi nnyo bye balina okutereeza bwe baba nga bakutereeza buli omu afunemu, kubanga singa copyright webezze neeteekebwa mu nkola esobola okugasa. Kati olaba oluyimba luno ndabeko wano endala kati ono simukaabya baluyita tulindeko okuzaala. Copyright yani tulindeko okuzaala noonya copyright. Bano babayitanga green bot, be bannanyinirwo. Simuwuliranga nako. Ono Moses Katende, eno yali yakasajja and Sons, nti be bagirinako ki so nga copyright webezze nti bangi abasobola okiganyulwamu, kubanga copyright tekola ku muyimbi yekka nti nanyini luyimba. Abantu bangi ababeera ne shares ku kintu ekyo nti omuntu asobola okola ki okifunamu. Tugeze nakeera nenkuwandiikira oluyimba nendukuwa nga saalukuguza, mbeerako ne share ku luyimba olwo mu mateeka nga saalukuguza. Kubanga bwemba nakuguza era tuddayo mu ndagaano nakuguza ki, tuteekamu obuwaayiro. Kati muno osanga producer alinako share mu byaddala si mu Uganda anti mu mateeka aga copyright mulimu abakuba ebivuga, buli eyakola contribution ku project eno. Era nga woolaba nti ebiseera ebisinga omuwala waaba akuze bakugamba munnange mwebale ekuza. Waliwo abawo ku kyalo abayamba mu kino, waliwo eyayamba mu kiri, waliwo eyayamba mu kiri, nti bonna bavunaanyizibwa. Era bw'oleeta ebintu bagaba buli omu n'afuna kojja senga abatuuze. Kati bwetyo copyright weesobola obbayamba. Ekibi kya copyright nti bangi beeyinza okusibira emabega abandibadde nga basobola okukiryako. Kikosa oyo kati nga Muzungu David nti nze wemba njagala ebintu bino dinatuukirira abakola ki bannanyini byababivunaanyizibwako, si muyimbi. Era kino nkigamba nalabako emabega awo nga waliwo abagamba atunda ennyimba za kitaffe. Ennyimba za kitammwe nazisangawa? Kibuuzo. Nazisangawa? Era ndina gwe nagamba akonze nga ndina teepu zaabwe zaalinga 10 na kintu. Teepu obudde buli twazigulanga 1,500, 2, 3 nezaatuukako mu 1,000. Kati obudde buno teepu eno ogiraba egula 1,500. Kati wali awo namu namu neredi ezikyazanya teepu zikyazanya. Kati eyo dubbing machine yange ezanya, maybe we muli bafuna obudde olulala. Nyongo omulembe tegwayika ogwa teepu era sente ozikola. Nedda omulembe gukyaliko, fe abaava ku mulembe. Era y'ensonga lwaki zikyaliwo, era bazigula. Kati mu bintu byonna ekikyasinza okutereka music kyekino ye teepu. Nti gw'ogenda gula flash yo obeere nayo. Flash yo ngenda kuwa obudde kizibu nnyo agikulumye ennyo mwaka. Eno teepu ogiraba obwedde eno gye nkulaga, ono yafa 1989. Eno teepu eri mu 1984 Malaya Nkerebwe, ndowooza olaba 1984. Okuva 1984 okutuusa kati
gye myaka 28 naye nga luyimba ng'olwafulumya olw'eggulo. Kati kino kyekintu ekikyasinza okukuuma music. Eno tape efa ekintu kimu, efa ebintu biringa bibiri, musana efa muliro n'amazzi, naye bino nfuufu kati nga woozirabaawo nti nkubako bukubi era ndowooza nammwe emujjidde ensokola gyozisokoddengayo ndowooza azitekeeyo zaafa abaana kuzanyisa. Nedda, ate abaana bateeraawo. So kyekyo Muzungu. Yes. Olwaki nagambye obwebafu eri abayimbi abayimba no music waffe kugambye wa vibe ng'osobola oteekayo oluyimba era nakuba copyright ye kennyini omuyimbi nakizibu osanga abakadongokamu kuba lwaki kugamba ekintu ekyo naliko ne mukadde wange mukaabya YouTube channel ye ng'ekikubye etuusa osasulwa naye yangamba ennyimba zange zonna waliwo omuvubuka yamuŋŋamba erinnya ffena tumanya ati owandiika ennyimba ku waggulu awo yaziinako copyright ne ŋŋamba oba yakwata obwebafu bwammwe. Anti ebiseera ebisinga omugezigezi kati ekyo kya Elcom kyangu basobola otuula naye ne boogereziganya n'aziggyako patent oba si ekyo bano abasajja abawumpa Uganda Music Publishers Association be basobola okola ki okumupenalizinga Elcom bo basobola okumupenalizinga. Wanange nebuuziza akigobamu atya bano bannannyini cassette. Bo basobola omupenalizinga kubanga one ajja agamba oluyimba ki timalaaya nkerebwe olulinako copyright ono ajjeyo endagaano ye gye yagulirako ku Moses Katende ojja otya lufuuka olulwo. Nati gwe bibyo byali byakulya ssente za kutunda cassette kuguza. Anti nakugamba era nga we bakugambye manufactured by Greenboard Entertainment Limited. Technical collaboration with Greenboard Korea. Licensed by William Mukabya. Okitegeera bakugamba bino hiring copyright recording reprinting biki nti tebikkirizibwa rebroadcasting tebikkirizibwa nga bwe bakyesigaliza mu mateeka ajja kulaga ebintu bye twakanyaako nti kati wakola otya nti era ndowooza tulabyeko abantu bangi oyinza okwebuuzaako abantu nga Pam Awards yasasula era okutuuka okuva mu bizinesi partly agenda mu bitongole ebino eby'amasimu baatuuka era ne batuuka ku nzikiriziganya. Anti kati ab'akadongokamu tebalina bavunaana nga ab'akadongokamu bano abasajja be babavunaana era ndowooza mu bode zonna zendabye eziri solid bano be bamu era ndowooza tulindeko ne mu maaso awo tujja kiraba waliwo ekiyinza okujjirira mu kirabe mu gundi walaba bano abaana ba B2C we baddamu oluyimba lwali lwa Harriet Sanyu byakomeekereza bitya copyright. Tugende mu maaso emabega awo yali last year abayimbi we babeera eggulu nga ggulu efuuse eggulu sente ze baali baagala baazifuna ki ekyabalemesa ozifuna baali basajja bano ku biliyoni enamba twalowooza nti babafuna butakkaanya nga miriru gy'abayimbi nebagaana okukkaanya nedda si nti baagaana okukkaanya bano abasajja be beesitula era bakyaliyo abantu abo gye bali gwe nze nkugambye woba oyagala maybe nga bagambye kubanga nabo ndowooza batuuka ne batunuulya ne bagamba ono anaavaamu mmeka era ensonga lwaki nti olaba ebyokulya obusolo bwandibadde bungi bwe tusobola okulya naye ng'ogamba kamuje lwaki entwalira obudde bwange ntandiko giyiga ne bakola ki ne bakita ekyo ne kiyitawo naye tolowooza nti obadde mugezi nti obadde mugezi gwe kamujja owonya abayizi nedda we banaasunguwala nga biganye bajja kukola ki
bajja kuddira ndoze engeri kadongokamu gye balaba agenze balina abantu balina tekamu nnyo abantu okumwagala ensonga lwaki bakivaamu tebakivaamu anti ensi yatuuka awo n'enyigirizibwa abamu ne bagenda nga bakola ki okujja kwa kompyuta era corporate yonna ekyagireetera obuzibu okubeera nga tekola kompyuta n'abazungu ekola ne bw'oteeka akasawundi n'okateeka awantu genda neba Facebook eri esawundi omuwa muting. Yes, era kati ekyo nze ayinza okyogera kubanga tukola bino ebyaffe ne bakugamba nti olwo oluyimba luli partially muted because of copyright. So ne wano ndowooza kye kimu ku kintu kye tulina okuba nga tukola ki tutandika okulwanako nti kiyinza okubeera si kyangu bino bye balimu mbu computer misuse biki bandisoose ne balwana ku bintu ebiyinza okuyamba abantu bonna okusinga okulwana ku bintu. Computer misuse kiyambako kuba onyumira nnyo omuntu okwataakinga ku neti ng'okoze eki oli ayinza okuwanuka eri n'agamba onywa akabisi wayogedde ekyo lwa mwenge ng'okoze eki statement yo nti zigenda bakuba ng'okoze eki ebiseera ebisinga reaction tekolebwa nga tewaliwo kikoleddwa. We twali twasomanga about mixing colors. Kale eyinza okukyuka nga tewaliwo kala ndala yejegasemu era omala gatta kati kyekyo nti olina kubeera mwegendereza nnyo mu biki mu byokola. Etteeka toliwagira terina makulu wabula amakulu agaliwo nze genandirabye ffe bantu kubanga twetereeza mu bintu ngenda kwogera ki ngenda akola ki ebiseera ebisinga. Kati twalabako nalabye ono Catherine Kusasira emabega awo abadde akaaba ennyumba egenda naye nga ekimukuba kigambo kye yakozesa nyanja atagize nga towagira gondi tomanyi buwoomi bwaki kati natugamba mwenna mu mulinde omulembe ogwammwe gulijja kati ng'ovaawo ng'ogamba mbu computer misuse abantu bakujjukiza ekitegeeza bajja kutuuka batufuula abeebafu nga tolina kwogera nedda bakujjukiza ebyakola ki ebyayogera kyekyo kyenkugambye nti kye tulina okola kiri kimu weetereeza ffe mu bintu bye tukola nti kino sigenda akola ki sigenda akyogera kino ne woba oyogera funa ensabika ennungi gy'osabikamu ekigambo kyo kale nga tekijja kuwaawaaza nnyo matu. Nga tuwunzika Muzungu olina essuubi ly'owa abakulaba bannayuganda nti kadongokamu buli kyanadda ku ntikko nga bwe yali edda? Kiyinza okuba ekizibu kubanga era ebintu bingi ebigenze ne bitadda naye ye agenda asigalawo ate ayongere n'okwagalwa. Nze nabagamba nti abaagala kadongokamu musabe ekintu kimu abayimba bubblegum music bongere okumufulumya abamuyimba beeyongere ekitegeeza bijja tuuka nga tebikyalina makulu nga wiiki emu olwo lugenze oluwangaala ennyo kasita konsati eggwa sirabanga ku nnyama ekola ki okyaluwulira awantu wonna waliwo newempisa talabanga nnyama eriko naye budde ono n'agamba abayimbi abasatu mwe bemutendereza temuli makulu tenamaana akaaba ebyo sibimanyi naye ebiseera ebisinga kyombuuziza nti nkugambye agenda kubaawo era obwagazi bugenda akola ki bugenda kuyitirira ebiseera ebisinga ffe abaali bafiiriddwako ku baffe oba oliawo baaliwo nga tetubatwalanga nsonga naye bwe baamala okufa
ate ebiseera ebisinga obwagazi bwatuuka ne buyitirira ne bweyongera obw'okubanga bambi otuuka n'obeera awo n'omisinga n'okola ki naye ng'ate lwaki tomisinga bano b'olina toba misinga olw'ensonga nti be ba bulijjo kati ne kadongokamu bw'atyo nti tujja tuuka nga ebiseera radio buli gy'okyusa tv gy'okyusa owulira bubblegum music kati ffe kituzzeeyo ku waffe naye abataamumanyi ababeera ku leediyo tebajja mumumanyira ddala nedda watakyalina platform nedda ye kadongokamu alinga woolaba akaboozi k'omukwano nti ebiseera ebisinga akaboozi k'omukwano buli muntu waaba akoogerako oba buli muntu w'omulaba abeera very innocent naawe kulaba engeri gy'okatandisemu ennokkakkanye buli omu abeera very innocent naye saawa eri ng'etuuse bangi bakuba n'amafuka gwoyo gw'olaba nti musajja wa kitalo nga akkakkana so kyekyo nti kadongokamu nkukakasa nti agenda kusigalawo Hamani Ssemakula basudde tabaddeewo ku mulembe guno yagenda dda emyaka nga 25 bakasozi bakatende abo bembadde njogerako ba Peter balijidde nti ekigenda okumubeezaawo relevance tibayimbanga ebintu abantu bye bakola ki bye balaba obudde buno era bye bigenda omuntu yeetakula agende ku YouTube ateekemu anoonya akayimba ako wakiri akubire Muzungu David nti munnanga akayimba kano okalina njagalayo ennyimba ezoogera ku mbeera eno naye takozesa zino kubanga zo za kusanyuka kukubiramu bidongo zibuulirira zitya oli n'akuyimbira akabiina we kakoma empale we zitandikira naye kati yangutudde nga mulimu endongo naye nga oyiga anti ffe olaba bino ntuuyo zange ewaffe twali mu edu infotainment ebiseera ebisinga obudde buno abaliwo obudde buno bali mu entertainment tekuli education and information tekiriiwo oba tukyawa bukyayi oleka tukyawa bukyayi muzungu anti obwedda gwagamba sente nina ati ne munfute mubula nammwe wamwe eri abaamasanga entungo waliwo obwimba bwebatukubiramu wane nga bwa kikulu nnyo anti engeri gye baleetangamu message si yeeno era kizibu nnyo okusanga abantu bammwe bano ng'asobola okukola ekintu nga bwe kiri abo tebaali exposed bwenjogera bwe naye mu kyo mu byonna nze kye mbasaba tusabire ensi yaffe tusabire gavumenti etuyambeko ku ebyo oba tufune gavumenti eneetereeza ebyo bye tulabanga ebyasoba abali mu kisaa kya entertainment balowooza nti bagagga naye baavu era oba oliawo kiri kyobadde obuzize kya copyright weneddawo nti omuntu aba asobola okutunda naye teryagulaga ddibenga lye meaning nti wekiddawo omuntu atunda ekiri waffe omanyi nti ennyimba nnyingi eziri katale obudde buno singa zandibadde tezigulibwa nyingi osobola okutebolinga olwondo olwoli tezandiguliddwa lwaki tezirina makulu so nga omusuubuzi yenna asuubula kyanajjamu amagoba kati omuyimbi yasigalira kimu kulya mu show waba takoze concert kale baganda bange nze Muzungu David owa Muzungu David kadongokamu music analyst nsangibwa wano kasubi kubasooka kwavula stage wenkolera emirimu gyange egy'okubanga nzitaanya ensonga zino eza kadongokamu tutunda ennyimba za kadongokamu tuwandiika ebyafaayo bya kadongokamu era nze interest yange ebiseera ebisinga eri mu kunyumya eri mu kutereka byafaayo kubiteeka mu buwandiike kubanga bakadde baffe kibi nti baagenda nga tebatadde bintu bino mu buwandiike
kati buvunaanyizibwa bwaffe okubanga tusobola okubanga tukola ki tuteeka ebintu bino mu buwandiike. Ayagala ennyimba yes, namba zange omukulu Abe ndowooza ajja zibayisiza ku screen muzirabe. Ennyimba ntunde waliwo ajja n'akugamba manyi bangi baagala okufootola emirimu gya bannaabwe naye nga ye ogugwe gwakola baaba kabaani ku ndongo, tolina kyosobola akola ki, tolina kyosobola amuggyako. Kale munnange omuntu wajja okugulako alowooza akuyamba, naye nange nkuyamba kubanga oza okinoonya. Lwaki onoonya ky'otayagala? Kale tukaanye nze wojje wange oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15, oba olwagala ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. So siri monopole, oli waddembe bangi bagamba mbusiya ennyimba nga gye ziri ku mitimbagano, ate bagambye nze ndi mutimbagano. Genda ku mutimbagano okole ki? Ozijjeyo. Mu library bazitunda nusu 2, yes, genda mu library ezo bazikuweere ku 2. Kati ezo ezikubuze z'oba ojja okole ki? Omanyi mu bulamu nayiga ekintu kimu, simplicity. Tegeera omuntu ensi ejja kwanguyira, naye omulala toyomba, tokola ki? W'olaba nga kiganye ng'okola ki? Ng'okita. Then osobola okujja n'ontuukirira ku WhatsApp number 0700 36 00 45. Naye sirimu nnyo muntu wa hayi, no, nsaba otuukire ku nsonga. Waliwo baganda baffe ajja n'omubuuza nsaba ompeeko ku mannya go k'osajja owangaalira, mbw ate amanya gaki? Kati ozeekola kyewange. I don't transact business n'omuntu nga tasobola kubeera ng'akola ki? Oneeyanjula. Kati ozeekola ki? Tweyanziza nnyo mukadde waffe Muzungu David ayagala okumanya ebisingawo, ajja kujja nga no ku expo oba osobola okujja nene Kasuli naffe tumusanze n'akubulira bingi. Amanya mbadde omwanasoda ababet abavubuka ababetinga n'abavukadde ababetinga school fees uno yazeemu gwe w'amapeesa nyiga *85 *6 ash eyebeera Airtel betinge owa MTN *10 85 9 ash MTN obetinge. Genda ku internet www.ababet.ug obetinge data wabwerere ku MTN. Ababet company y'abaana bannayuganda abasange wano mu Uganda. Bubu buy Uganda, build Uganda. xpotv everywhere. Kama abatukumi. xpotv to the world.